Olwaleero akakiiko akavunaanyizibwa ku nguudo mu disitulikiti y'e Wakiso katudde ku kitebe kya munisipaali y'Ekira okulaba eby'enguudo bwe bitambula mu disitulikiti eno ng'olukiiko luno lukubiriziddwa amyuka ssentebe wa disitulikiti eno Bettina Nantege nga lwetabiddwamu bammeeya ba munisipaali ezikola Wakiso, bammeeya ba zi town council, bassentebe b'amagombolola nga n'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Naluyima talutumidde mwana. Mu lukiiko luno abakulembeze b'e Wakiso balaze obwennyamivu olw'ensimbi entono eziweebwa disitulikiti y'e Wakiso okukola enguudo buli mwaka ze bagamba nti tezimala. The money is true, and the roads are very many. So I'm requesting also, I'm adding to the request. Let's rob for funds. Besides raising, giving it more release, we rob for funds. Meya w'e Kasanje Town Council Gaira Jonathan akawangamudde bw'ategeezezza olukiiko luno nga Town Council eno weefuna obukadde 40 buli mwaka okukola ku nguudo. Tufuna buli mwaka obukadde 40. Era bayinginiya basanga obuzibu okutematema ssente ezo ne bakansalazi bange bwe batula tudde mu work plan okutematema kansala nange nina oluguudo walunyambo golola gusente tibusobola kumala. Wabula bano banakuwava olwa minisitule y'ebyentambula gye baddukira okwekubira enduulu okwata ensonga akasoobo nga bategeezezza nti ne bwe baayita abaminisitule mu lukiiko okubannyonnyola ebibasoomooza tebaalabikako. Inventory twagikola dda era emanyikiddwa ne disitulikiti egimanyi naye essente tufuna ntono ddala nnyo tetumanyi nteekateeka ki egibayitamu okuleka nga tufuna obukadde 40 nga olwo n'eggombolo endala ezina road inventory nga ntono ku yaffe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika agamba waliwo enguudo nnyingi ezikolebwa mu disitulikiti eno ng'abaazikola tebabalinaako buvunaanyizibwa kubabuuza bitaatambula bulungi kyokka nga ne be bandibuuzizza Wakiso baagisuula olw'okugatta minisitule y'enguudo ku y'emirimu. Whenever big people in the government get involved in big projects of big money, chances are high that in the end conflicts will arise. Wanamyuka akulira abakozi ba gavumenti mu Wakiso Lwakijo Makiza Godfrey aliko byalambuludde. They are quite promising as they will be highlighted by the engineer, and want to appreciate government for giving us these funds. Madam Chair, the government has given us money. Every district, every municipal council receives 1 billion a year. There is also under the rehabilitation fund, the Uganda Road Fund. So the onus is on us to ensure that we use these monies effectively, isn't it? Omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Naluyima asabye abakozi ba gavumenti okukuuma ebiwandiiko ebikwata ku nguudo zino era n'asaba abakulembeze banne bonna okubeera obumu mu kubanja ensimbi Wakiso zeeteekeddwa okufuna. Nga District Roads Committee tube nga tulambula enguudo ze mukoze twagala kulaba ssente we tuzitadde ddala bwe twagamba nga zigenda kukola luguudo lwa Namulondo ddala ziri mu kukola luguudo lwa Namulondo bwe tugamba nti zigenda kukola Bukasa Sentema Road ziri mu kukola era kye twagamba kyekyo. Kiza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV aga leero.